Njagala otunuulire video eno naawe ojja kuŋŋamba nti mazima ddala mulimu obwavu nga bwa kikoligo, obwavu nga busikire, obwavu ng'omuntu ajja kufa nabwo. Tunuulira video eno. Because that project is done now, this is a day. I'm going to let you buy the top of my back. Good chance. The president. Look at this thing happening. Now, because I'm very good for them. President, you're money. Not one year, the family, a local, over family, that's going to be done. Because they have supported. Natunuulidde musajja mukulu ng'alinga aliko ekimwambadde n'enva ku nsi mulimu abantu nga baliko ebikoligo. N'otuuka mu maaso ga Fountain of Honor akuwadde obudde n'amatu n'otandika okweyogeza ebintu nga naawe mwennyini tobitegeera. President yatunuulidde publicity ne yeebuuza gwe ku kyalo gy'ove Nateete tewali wadde omuntu wadde neighbor waayina ekimusoomooza. Otandika okwogera ebintu naye nga nawe mwennyini tosobola kubitegeera. Mu maaso ga Fountain of Honor oyo yayina omukono ogusembayo ku ssente za wano ku buli kimu kyonna, bya nguudo, bya bulimi, bya bulamu, buli kimu kyonna. Bw'osisinkana pulezidenti w'ensi oba osisinkanye buli kimu kyonna mu nsi eyo walemye wadde okumunojjolako akatidi. Era publicity Nateete genda onoonye maama Fiina akwambulula ekikoligo. Nze nkubuulira wayisiŋŋanyiza n'omukisa mu bulamu. Olunaku lwe wasisinkanye president n'otandika okweyogeza ebintu ebitategeerekeka lwe lunaku lwe wayambadde ekikolimo ekigenda okusaanyawo obulamu bwo nga tonnatuuka. Kubanga ogenda kufuuka kisekererwa. Community gy'obadde owangaalira wafunye omukisa ogubali presenting okwogera nti ono alina obuzibu mu mateeka, omwala gwe Nateete wano gutufuukidde ekizibu, ebizibu bino na bino n'otandika okweyogeza oludikya. President yakutunuulidde n'agamba naye nnina benfuga bano nkyabakalakata emyaka nga 8. Otuuse maaso gange Fountain of Honor wadde ebyamakubo, ebyenguudo, ebyamalwaliro, ebyobulimi noddawo n'otunula ngaazi n'otandika kweyogeza. Bagambako nti president akola comedy. Mwabadde mugeze mu comedy show. Baje mumbuuziza saidi yange nti ku Kasuku ne Tamale Mirundi Junior ani yakoledde abantu mu Jazz Wiz jajja. Jjukira bano baweereddwa opportunity okubuuza President Museveni ebibuuzo. Nakulabidde omulugube. Anyway, awali credit tugiwa omuntu. Junior muganda wange oluusi oyogeramu ebitagasa naye bannayuganda bangi abagamba nti ekisozi bwe wafunye omukisa n'ogafeesinga ne Fountain of Honor wakoledde abantu nti woofiisi zisusseemu abakadde. Ku mulundi guno amaanyi n'obuyinza biwe ku bavubuka abato. Ekibuuzo kino nkirabira ddala nga kidayirekitinga Jene Oimoke mu ntebe. Actually oli muvumu nnyo. Ekyo ekibuuzo obadde tokibuuza Amini oba Obote n'oddayo wammwe. Kubanga bw'omala okugamba nti abakadde tubakooye mu offices ne President Museveni olwoba omutwalira. Era kyovula yabadde mukambwe nnyo ku kibuuzo kino. Kyovula credit njikuwa wasoose kukiikirira bannayuganda na kuagala ggwanga lyo nga tonnadda ku birala. Kituufu ne Kasuku ya performance kuba naye sako yaabwe yagisakidde bilioni 5. Mu byenfuna mu Uganda bw'akyusa obulamu era naye aba yeekoledde kubanga obwavu bulwadde. So abakulu bonna mbawa credit naye ate Junior muwaamu ak'ensusso kubanga omulugube kuba teri ye muntu atali muluvu naye oluusi tubikkako. Kyovula Junior yagambye president nsaba nkusisinkane mbeeko byenkunnyonnyola. Bwe kyakitanga awummola sifunanga mukisa kwogera naawe. Ayagala ssente. Naye oluusi waliwo bye tubikkako
No temalamu nnyo. Tewemalamu nnyo. Babi tekisimulaba bu video bumekanga bemalamu ewa muzeeyi. Naye bisawo tebabyetikka. Yoyo Calvin Kayanja wammwe era yeyo point. Kubanze nabaddeyo buli kimu nakirabye. Buli omwe ettafali yataddeko nkugambye. Nti Tamale Mirundi Junior ekibuuzo kye yabuuziza eba kuba government ya Amin. Oyo mwana singa mufu. Toyinza kuzanyira ku Amin nti okaddiye nnyo twagala bavubuka mu office. Agala okugenda ebweru penno olupapule kube mu ngalo kubanga neetaaga 15 kati tuteekateeka. Akasente katonyo nnyo kwoteekamu ate ng'otambulira mu bbanga ttono. Essaawa yonna ebisaawe bigenda kutereera era mutambule. Twetaaga abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi 15 emirimu gyabwa kirina ba waitress 7 ne bawaita. Mugenda mukola mu restaurants na hotels abasobola okwala obuliri kuweera kulongoosa. Omusala milioni 1.4 bakulisa bakusuza bakujjanjaba. Noonyaako ku noti 77625 oba noti 764 noti 746 52 18 ogenda kuba onfuna butereevu.